totomanga mukyalawo kugenda wa musajja gye yava nti anoonya fees, nti omwana mulwadde. Nti omwana alwadde. Omusajja kati bwanaga nti okusasula biiru naawe sasula. Nkazi agaanirewo. Nkazi agaanirewo. Abasajja tuleke kujja bakyalamize. Nti omukyala mwenzi abeera forced by circumstances. Oyinza okulanga omukazi ajja ne fees naye nga aleese mahare. Namwe mukubamu akafaananyi nga Ssekanjuki bw'agambye. Omusajja bw'obeera mu mbeera eyo ng'omukazi ye mugagga agamba jange ono ne fees, jange ntinda ono ne fees, twali buzibu, oli mwavu n'ogendayo. Ekino naga nti tukole kino ate gwe naawe toli wange, oddamu ki ng'omanyi oyagala fees. Baganda bange bennyinaze munga akolimira obwavu. Really? Bw'owulira ng'oyagala omukazi yagala abaana be. Osseewo no conditions ku baana abo sirina, era tokkirizanga kuwasa mukazi ate abaana be ne basigala mayiro. Baleete wano, bajje wano, kubanga ajja genda okubalaba. Ajja genda okubalaba. Ate naye tajja kweyagalira eri mu maka nga mujja we gyali eyamugobesa mu maka. Alinda lwagenza okuzika ne bwa mukwano gwa jjajja wa kitaawo omuto naye ng'agenda okulaba abaana be. Kati omusajja asulirawo ng'omukazi ali awo. Mbeegayiridde, carry the responsibility if you are ready. If not, njagala mbabuulire omuntu akutemyeko omutwe nga takusanyalazizza yagoba muwalawo. Abasajja senga mwali tukimanyi tetwaligobe bawala b'abantu nga tewali nsonga ntuufu. Wallahi noddeeka olaba osanga mwana nga bamugobye fees ng'ogenda zisasula ddeyo nikikuluma n'owulira ng'osanyaladde n'oswala eri mukazi wo n'oswala eri omwana wo era omwana omuzaayo ku ssomero nga wonna olaba oswala ne ku kyalo oswala omwana owo yali ku kyalo atambula bamugobye fees. Owulira nga really amawuggwe go gali wakati waggulu n'ensi eganyiga. Naye okuddeeka nambiru kiki ti omusajja angobye. Wallahi emmere ekulema okulya. Era mujjukire bwe twasoma mu history twaga nti Abakuraishi bwe baayagala okulumya nnabbi bagamba bawala baani batabani baani bagobe bawalabe, era ne babagoba. That why nabagamba nnabbi yayagala nnyo Uthman kubanga yamujuna n'abasa muwala we n'awasa bawalabe nga bamaze okubata ye ow'ekitiibwa abasinga n'awasa. Ate ne babeera ng'olwo nabbi n'asituka busitusi kitiibwa. Njagala mbabuulire omuntu okuta muwalawo kati kirungi obenga wategeera okugenda kwe. Kyetuva tugamba nedda maama siga omugaba nze mugaba kubanga bwagenda n'avaayo sijaga nze nabagamba ani abagamba muwa omusajja oyo. Kati twagala musajja parenti nga musajja. Omukyala tebamuwona lukusa lwakugaba. Kitaawe ne bwaba taliiwo tayinza ga nti mugambe senga wa mugabe. No, in Islam. Abakyala mwenna munoonya nnyo obufumbo okusinga ffe abaami. Ffenna abasajja tukimanyi abalina abaana abawala era tweraliikira nnyo ng'abaana baffe tebafumbiddwa. Abaana baffe balina time eri limited ey'okufumbirirwamu. Buli lwasukka emyaka 2 okudda waggulu agenza 25 omutima gukukuba bwagenda mu 3 ne gugenda ne budipu koma. Mwana awezezza emyaka 3 tannafuna muki musajja. Ate ekitali ku bazadde ba mwana mulenzi. Kola byonna mwennyinaze, zanyisa byonna, kwata ebbaluwa zo eza academic oziyuzeemu. Kola byonna
kwata land title yo giyizeemu gisuule gikole kyoyagala naye tozanyisa ndagaano ya bufumbo. Endagaano eri wakati w'omwami ng'awasa omukyala tewali ndagaano kuno ku nsi yonna egifaanana. Akati ate bennyinaze bawala bange sirabangayo bantu bazanyira mu ndagaano. Okweka nnyo endagaano ya Kaapa akasatu ku 100 ng'ate eri ku ttaka lya Bwakabaka. Kyentegeeza nga tolinaako na kyapa sinyooma Kabaka. Kyentegeeza nga tolina na biwandiiko biri awo. Ako kakwekwe buziizi. Naye nodda ku ndagaano etalina kigifaanana esinga endagaano zonna eziri ku nsi n'ogizanyisa. Nze nja genda obongo bangoba kweka eyo n'ogimenya nga otudde onywa na caayi olinga akola ekya bulijjo. Nze nja kuviira Hajati Silivia bukyoweza emyaka egifumbirwa mpaka olwaleero wooli bakyala bameka bewaalabye era benkana ki abatudde nga basaba Katonda misana na kiro abasajja babakuba empeta. Benkana n'abaami wali olabyeko omwami nga asaba senga mukyala wange akkiriza ni mukuba empeta. Sekagendo kiraba oli nange kati ate endagaano eyo w'omala okugifuna omusajja n'akukuba empeta mu kwagala okumenyawo empeta olina diguri. Nze nta ngulira nvira mu nyumba ng'olinga ate atuddeko mu yeekaalu okusaba mpeta. Gw'oyagala okujja wagenze mu yeekaalu okusaba empeta oyagala gyeyambulira masaŋŋanzira wali mu katale. Njagala mbabuulire nti omuntu gwe gw'olaba omubi baamukolera ggwe. Era ye kyowula omukyala aba yeemanyaga nsaba Katonda mpa omusajja asobola ogumiikiriza ebizibu byange. Tembiwuliranga Dr. Kisanga tokiwulirangako. Tukiwulira Sheikh. Era n'abasajja banyanjiriga omukyala nze ndi musajja gwa bizibu mmanyi ni mpangulukufu njagala omukazi asobola okuguma. Tobiwulirayo? Tubiwulira. Kaakati oyo awo kyetugamba nti mukyala wo bw'omuwasa n'omusanga nga muzibu mu holding owonye society ekibi ekyo tekiddayo mu society. Abali mu finance mumbuulire bw'osanga nooti nga nfu ogizaayo mu society oba bagamba ogisigaze. Ogisigaza Seka Masoro yali mu finance. Seka Masoro temugisigaza ne mugikubamu ne bupanki. Baji holdinga Sheikh ne bagiteeka wali. Kulwaki mugi holdinga? Ne basiba ne kabando. Kulwaki? Tedda mu society. Hold that lady. Tomuzaayo mbalala. Kujjako gwe ronda yo bw'oyagala amutwale. Musiraamu kibw'oyagaliza ekibi ekyo. Kisigaze. Naawe omukyala bw'osanga nga ndi mubi ennamba eyo gisibire ddala kyabadde ayina bana kati nze waakunene kati ate weŋŋenda agenda kuleeta omulala naye aboneebone gwandabyo obubi gumiikirize tovaawo sireeta mulala kubulabako bwe tubeera abakkiriza obukkiriza butugamba ekyo. Oyo mukkiriza Sheikh.